Afudde 6 hours ago. Soko mbulira kibadde kitya? Nze okusanira banga Evelyn nafudde. Nga mutabani wange kimanyi nafudde bwe. Ngamba kanda bena gandobera ku Facebook. Bingi. Olimba lwayita Jennifer. Olunaku lwe yalukola. Nali wa mwami Mozey mukalazi. Gye yalukolera. Ngamba mukalazi omwana nga ayimba. Kyenzikire nnyo. Kone simu. Ova kuki wano? Lagu video shoot. Yulimba kyo. Nkolechi. Kolechi is a collab of me and Irene Kruger. Amanyi obadde ogayina bulungi. Ngabuza mukawe njawe numidde. Nega mazane gadda. Banga ndio tusenga bikutabuseeko ngo yagana nakuva ku video. Yeah, bingi byange biva. Sintabuka simba bulungi. Yeah. Ne abantu nga bakuddukiridde nnyo. Bantu bakulaza omukwano. Nange nalaga nga abantu omukwano nga ndi mulamu. Sandowooza. Katonda ali kupayinga back. Nakye mbagamba beefuge. Nga nafudde 6 hours ago. Soko mbulira kibadde kitya? Nze okusanira banga Evelyn nafudde. Nga mutabani wange kimanyi nafudde bwe. Ngamba kanda bena gandobera ku Facebook. Mga kati mbeere wa munange. It's the trend. You can't be bored when I have my phone there. Anyway. Yeah. Kano limba lwa mulufulumadiro. Next week. Gwe ne Irene mukwatagana mutya okola oluyimba luno? Atuludde nga tubamukwana. Myaka mingi. Yeah. Bebamu kuba kubeereddewo? Yeah. Tebabangawo. Kwele bakwano wange bonna bambeereddewo tebabangawo. Yebaza Katonda. Twalabako oli omugagga Mbuga ng'akuyira omudidi ne tugamba ho! Omugagga donzero lwairangi ze zimu ne zoli ze yakuwa oba onaasinzeeko oli? Sagala byogera. Naye nga mpadde bambi. Yamuyanza nnyo. Benyini bibakubira bagwa bakubira no bagamba banaye siri bulungi. Posi balaba amawulire. Nebazirukirira. Abaana olina bameka? Nina abaana bangi naye gwenzala ali omu. Twabadde mu kujjukira rediyo omugenzi wiiki eyo ewedde. Nange nali mujjukira mu nnyumba lwakuba nange saali bulungi. Amanyi ndi mulwadde already. My immunity is not so good. Mbasagala genda nnyumba nti abantu balina ssenyiga. Tesagala kwongera ku nsigo ssenyiga ate kitegeera. So mbeera nange ne musabira. Gwe biki by'omujjukirako? Bingi. Olimba lwayita Jennifer. Olunaku lwe yalukola. Nali wa mwami Mozey mukalazi. Gye yalukolera. Ngamba mukalazi omwana nga ayimba. Kyenzikire nnyo. Jennifer oluluyimba lwe yasookerako? Yeah. Waliwo ng'alukola? Naliwo. Naliwo nga ntandise n'okuyimba nange nali mu vacation yange yafubye 6. Nga nange ntandise okuyimba mwami mukalazi yasooka okunkozesa mu band. Atumetinga ku studio okola rehearsals. Embeera za rediyo zaali zitya ebiseera ebyo? Kyemmanyi ko yali ayagala nnyo omwenge gwe ng'abeera mutonywera. Kunze siŋŋinaako buzibu. Lwaki teyakuwandikirayo ku kayimba? Yali ampandikidde naye nekigenda bubi. N'otalukola? Saalukola doddompa teyalumpa naye ng'ali aŋŋambye nti naye project yo. Lindako yakuwandiika n'alwesigaliza ate? Nanti byagenda bubi. Yali akiŋŋambye nti I have your project naye saafuna mukisa ddufuna so nekivaawo. Ekintu ky'okujjukira rediyo ekyo abayimbi nga mmwe kibayigiriza ki? Oba n'omunnayuganda kiyigiramu ki? Tulina kujjukira nga bannaffe batugendako naddala nga bakola obulungi. Kirungi era nsaba kigende mu maaso. Naye tuleme kujjukira rediyo eka. Jjukire bonna. Ennaku ze bakitandise twali twagenda tusabira bonna abaafe. So it's good.
wali e Lubaga Yeah. basabira buli omu Sabira bonna. buli muyimbi Yeah. ekitegeeza enteekateeka yakusanyula nnyo Nnyo. eyawuma okusabiranga abantu abatuuka ku maaso abawagizi bo kiki obagamba Beebaza ebale kutwagala tubeererawo mukunzijanjaba kunsabira byonna ekitanda wakivuddeko ngenda nembeerayo ne banzijanjaba nenkomayo waka bwenti bandeka nno ebivu lwatandise okubakubako ku stage ngenda nenkolakola ne kugwa nga mujje bakusulinga kubanga omuntu bwalabanga naawe weefaako naye afuna engeri gyakuyambaga mulaba naye yerwanako